Redison TV nga bulijjo webali kubanga okyatugoberera bw'obanga tonaba kubanga osubscribinga soka osubscribinge okwate kade aka notification oberenga tomisinga nsonga yonna ojja kuba otambula wamu naffe tojja kubaako nsonga yonna ekuleka mabega. Njagala otuwa ekigalo, njagala ogende mu comment section teekamu obubaka ensonga osinzirawo kubanga oziraba otya tubeerenga ate tutambula mpola mpola. Olunaku olwaleero gwe Munnayuganda wenna nga national ID yo egenda kubanga eggwako mu nnaku zino ezisooka oba mu mwaka guno, njagala owulirize nnyo ensonga eno. Njagala wano owulirizeewo nnyo, njagala tubeera attentive, tugenda kutambulira eddakiika ntono nnyo. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 mwezi gwa 2024 Parliament egenda kuddamu okutuula ku ssaawa zigenda kuba 8 zennyini kati zino ziri 5 mu ssaawa 3 okuva kati Parliament egenda kubanga etuula zino ensonga nkulu nnyo era ndowooza Munnayuganda wenna akkiriza nti national ID teyina kubanga eggwako. Njagala owulirizeewo nnyo wano kubanga y'ensonga egenda okubanga ebeera mu ddiiro. Mpuliriza bulungi nnyo, njagala tutambule mpola nsooke nkuwe ensonga eno ogiwulirize bulungi nnyo oba olyawo onaabaako ensonga yonna gy'ojja. Bannayuganda bangi nnyo mubawulidde ebbanga lyonna nga bavumirira ekya national IDs okubeera nga ze-expiringa era nga kiri mu ggwanga lya Uganda mokka. Ensi endala kizibu nnyo okusanga munnansi ng'obutuuze bwo bwe-expiringa kubanga okwe-expiringa kwa national ID kiba kitegeeza direct nti obutuuze bwo buba busobola okwe-expiringa. Kakati wobanga wafuna national ID yo mu mwaka ogwa 2013, 2014, 2015 wuliriza bino national ID yo sawa yonna eri ku njegoyego ez'okubanga expiringa eri ku ssaawa etuuse obudde bwayo obw'okubanga eggwako. Wabula olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri 2024 Parliament egenda kutuula ku ssaawa 8 zennyini ez'emisana g'olunaku olwaleero era nze order paper namaze dde okubanga ngifunako copy wano ku Redison TV wokka ogenda okubanga ogisanga nsobola ogikulagako wano. Simanyi oba enaaba kutuukako bulungi nnyo, ekifaananyi kinaaba kirabika bulungi naye nga bweti bwefaanana era erina omutwe ogugamba 9th sitting of the 3rd meeting of the 3rd session of the 11th Parliament of Uganda, Tuesday 13th February 2024. Time of commencements essaawa zigenda kubeera 8 zennyini ez'emisana ag'olunaku olwaleero. Bagenda kuggulawo n'essaala n'ebirala nga bwe mubimanyi we bitera okubeera nga bigoberera. Wabula ku statements by ministers agenda kubanga awa statement ku nsonga era omutwe gugamba bwe guti bamuwadde eddakiika 10 zokka. Honorable Minister of State, Minister of Internal Affairs agenda kubanga ayogera ku nsonga eno, the process and the guidelines on the renewal of the national identification cards. Bamuwadde eddakiika 10 zokka okubeera nga ayogera ku nsonga eno ey'okubanga annyonnyola butya national IDs we zigenda okubanga ziri pressingibwa, national ID engeri gye zigenda okubanga ziddizibwa obujja naye nga gw'oli Munnayuganda bakuzaalira wano national ID yo eweddeko. Ensonga zino zaatandika omwaka ogwo oguwedde okuwulirwa Bannayuganda nga batandise okuvumirira ensonga eno. Lwaki ddala national IDs zibeera ziggwako ng'ate omuntu Munnayuganda ye ta-expirinze? Ebintu bino bizze bitambula era muzze mubiwulira. Parliament ezze etuula emirundi mingi nga boogera ku nsonga zino. Bayisa billions and billions of money ezigenda okubanga zeeyambisibwa okulinnyowinga national IDs. Era bino byonna mugenda kubanga mubimanya. Ebigenda okuvaayo mu Parliament ku ssaawa 8 zennyini ogenda biwulira. Redison TV tugenda kubeerawo byonna nga tubikuwa process ey'okulinnyowinga n'engeri oba ebigobererwa ebintu byonna ebinaagobererwa guidelines tujja kubanga nabyo tubifunye nga Minister of Internal Affairs abyogedde bulungi nnyo. Tugenda kubanga tubikuwa. Ogenda kubeera ku Redison TV bw'obanga toyagala kumisinga nsonga nga zino awo beere ng'otambula naffe. Kati wulira okusinziira ku minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga yavaayo n'ategeeza nti IDs, national IDs obukadde 15 n'emitwalo 8 ezaafulumizibwa mu mwaka gwa 2014 ne 2015 zigenda ku expiringa mu mwezi gw'omunaana omwaka gwa 2024 ne mu Juni omwaka gwa 2025 wakati wa gw'omunaana 2024 n'omwezi ogw'omukaaga 2025. Ontegedde bulungi nnyo era statement ye negamba bweti. According to the minister, the first batch of 15.8 million identity cards that were printed and issued in the 2014-2015 will expire between August 2024 and June 2025, thus justifying need for renewal in accordance with the Regulation 19 (1) of the Regulation of Persons Regulations S167/2015.
Renewal will happen at each parish in a rotational manner, with NERA deploying 10 registration kits per parish per day. The exercise will happen over a 12-month period beginning August 2023. After this period, these services will be operationalized and delivered at district levels. Okusinzira ku David Muhoozi, Minister ow'ensonga z'omunda, yavaayo n'ategeeza nti national IDs obukadde 15,800 ze baagaba mu mwaka wa 2014-2015 zigenda kuggwako wakati w'ogw'omunaana 2024 n'ogw'omukaaga 2025, nti era bagenda kuba bazirinnyowinga. Era ensonga eno oba exercise eno egenda kuba etwalibwa, egenda kuteekebwa mu nkola ekitongole kya NERA, era nga kigenda kudeployinga kits oba registration kits 10 buli parish era buli lunaku, nga kitegeeza nti exercise eno egenda kutambula okumalawo emyezi 12 ntosa gwe mwaka, okutandikira mwezi gw'omunaana 2023. Wabula baayongezaayo bwe mbanga mujjukira bulungi nnyo wano ku Red Zone TV bw'obanga ozze otugoberera ensonga eno twagikuwa bulungi nnyo. Baabyogeranga, palamenti yatuula, buli kimu ne kibeera nga kitambula bulungi nnyo. Nkakasanga ensonga zino zonna ozzenga oziwulira. Kakati olunaku olwaleero njagala gwakkiririza mu nkyukakyuka, akkiriza nti ebintu byasoba byetaaga okuba nga birwanirwa bikyuke. Njagala obeere alert, njagala otambulire ku Red Zone TV, njagala ogoberere buli ekigenda okuba nga kigenda mu maaso, njagala tutambule ffenna. Osooka osubscribinge bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga, okwate kade akaka notification bw'obanga osazeewo tuwa ekigalo, kubanga gy'okoma okulikinga n'otuwa ekigalo, amawulire gye gakoma munnaye okutambula ne gaba nga ate gatuuka wala, buli muntu n'aba nga agafunako kopi. Ate bw'obanga osobola genda mu comment section tuteremu obubaka ensonga gw'oziraba otya, osinzirawo okubeera nga otugoberera, ate tubeere ng'ensi tugitegeeza ebintu ebigenda mu maaso, naawe obeera omu ku abo abanaasooka nga okumanya, abanaasooka nga okusaasaanya. Eggulire kwata linki ya audio eno, linki ya updates zino giteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo z'olimu, gisindikira omuntu gw'olowooza gwe kikwatako nga national ID ye egenda ku expiringa. Ensonga zino twongere okuba nga tuzibunyisa, twongere okuba nga tuzisaasaanya. Okulinewinga national IDs kitadde bannayuganda ku bunkenke. Bangi bakivumiridde, bannayuganda bangi bavuddeyo nga bagamba nedda basebo, national ID terina kubanga expiringa. Kino tetugenda kukikkiriza, era bannayuganda bangi bakikubyemu ebituli, era ne wetwogerera olunaku olwaleero palamenti egenda kutuula naye obunkenke bungi nnyo eri abo ababitegeera, obunkenke bungi nnyo eri abo abaagala okumanya, obunkenke bungi nnyo eri abo abakkiriza nti national ID teri supposed kubeera nga expiringa. Wabula bannayuganda bangi ate ebiseera ebisinga tebaagala nnyo kumanya nsonga nga zino. So kati wano ku Red Zone TV kyetukakatako okubeera nga tubikuleetera obeere nga obitegeera bulungi nnyo. National IDs okweexpiringa kitaddewo obunkenke. Bannayuganda bakedde ku makya g'olunaku olwaleero, abali serious abaagala obimanya ebigenda okuba nga bigenda mu maaso mu parliament olunaku olwaleero. Essaawa zigenda kubeera 8 ogenda kuba nga obifuna ebinaaba bivuddeyo. Gw'olina kuba nga weekumira ku Red Zone TV ensonga zonna zibeere nga zikutambulira bulungi nnyo. Kkiriza nkujjukize osobola okujja n'otusupportingako. Tukola furniture w'omulembe, tukolera entebe sofa sets eza buli kika, tukolera sideboards na buli kika kya furniture yonna kye wali olowoozezaako furniture ow'omutawana, ate ku bbeeyi ensaamusaamu, bbeeyi ya kuteesa, ne tuba nga tetukwasaganyiriza ensonga. Batuyita ba Haruna and Sons Interiors, tusangibwa wano e Kawempe okumpi ne Tula Road oba ku kkubo erigenda e Tula, ate okumpi ne wali Avis Company. Bw'otuukawo ng'okuba ennamba y'essimu eyo 07531685. Bw'otuukawo ojja kuba ogifuna, ogikubako, ojja kuba otufuna bulungi nnyo, tubeere nga tukwasaganyiza ensonga za furniture. Webale kubanga okyatugoberera, njagala tuwuliziganye ate mu updates eziddako.